Dean Lubowa Sava akwatiddwa ku makya g'olunaku olwaleero engeri gy'akwatiddwamu etiisa. Tebamulondodde okuva jjo okuva e Kajansi ne basigala nga bamulondoora ze ofisi ne bazimenya ne bamugyamu era bamutudde mu mbeera etali nnungi. Mawulire ge tulinawo ye Dean Lubowa Sava yasuubiza okusuula NUP before 2026 tuli mwezi gwa 10 kitegeeza nti abadde akyalinayo emyezi 2 wetwogera ono UCC yasobodde okubanga obaolya wetwogera ate atwaliddwa okusinziira ku gavaayo embu UCC yamukute naye nga wetwogera ye mukwate era ne ku kooti atwaliddwayo emisango mingi nnyo accusation is standing over accusation of a criminal libel era nga it is reported that ku lunaku lumu ono yalabikira ku TV eyo eye obutambwe buli ku social media imbu nga alina lipo imbu nga alina ne acid era mbu yali atiisatiisa okubiyira omukulu ayitibwa Nyombi Tembo akulira ebyempuliziganya UCC mu ggwanga lya Uganda. Kati agwe mawulire agava saidizeeyo galiwo n'emisango azze akola ebintu ebyenjawulo era ono UCC ebadde nga emusamoninga enkya n'eggulo wabula nga ono ebyokulinnyayo okwewozaako wamasibi abadde nga abeera ku Dean Lubowa Sava ajjukira ennyo okukakasa ensi era ajjukira n'okutwala obubizzi wali ku kibiina kya NUP ku offices nga alaga nti bano kyali tekiggwa bulungi nnyo. Ajjukirwa okukuba omubaka ayitibwa Joel Ssenyonyi nga agamba nti ebyaddala ono musajja mukulu ate ensonga ngeri gyazitambuzaamu era ajjukirwa nnyo okulaga ensi nti ono abbidde ddala eggwanga mu bbanga ettini lyali yakabeera mu office ya leader of opposition. Ono musajja mukulu era Ssenyonyi omusango yaguteekayo. Kakati emisango mingi nnyo ddala wabula ogusinza okuba nga gumuleetera obuzibu kwe kukuba omukulu akulira ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda nga ono alaga nti ono talina kyakola era nga mwakyuzinga okubba ensimbi z'omuwoomusolo nga sirimu nga seebiri era nga emisango mingi nnyo nnyini ddala. Kakati wiikisi nti amawulire gaasaasaanira omutimbagano nga galaga nti omwami ayitibwa Dean Lubowa Sava yali avuddeyo ku nsonga office ye zaali zizingiddwako abaateeberezebwa okubeera ababyokwerinda mbu bano baali bakutte ebyuma bye yali nga akozesa obaolyawo n'okubaako information gyayisaawo era awo naye aleeteddwawo akimbye agasimbagane n'omulamuzi. Abamu babadde bagamba nti omututte Jinja Road naye ate Jinja Road nkubyeyo essimu nnaku emanyiiyo aŋambye nti bamuleeseeyo kati bakitegeeza bamututte ku UCC wali bamurimandinge kumutwala Kitalya oba Eruzira oba awalala. Kati muganda waffe bwatyo bwali simanyi bannamateeka be badde simanyi naye bayinza okuba nga bagezaako okukola ekisoboka okulaba oba basobola okola nti bamweyimirira naye okweyimirirwa jjukira Prime Minister yajjawo okweyimirirwa yagamba nti abantu abakoze emisango bwekityo oba ku bitongole bya gavumenti n'ebirala n'abantu ba gavumenti tebabeeyimirira. So ebyo byebiriwo ebigenda mu maaso nedda babadde bakyasose nk'okwata yeka naye nga n'abalala bagenda bakwata kyempulidde nga bagamba nti bagezaako okulwana okulaba nga bamulembesa. Kati mu mateeka bw'olemesa omukozi wa gavumenti okola omulimu gwe oba ozizza omusango naawe oba basobola okukwata ne bakugatta ku fayiro y'oli. So kati ekyo era natuukirira Nyombi Tembo n'aŋŋamba nti Dean oyo amukozeeko ebintu bingi naye n'agamba nti muleete twogere. Gwe nagamba Dean yanvuma buvumi ku simu kati tambeeredde mulungi naye simwagaliza kibi kyokolaba kyova olaba ngezaako kulaba nga bannamawulire gye muli mwenna tulwane kubanga olwakutte Dean ffenna kati tuli bakukwatibwa. Kituufu buli anaayogera ku mukungu wa gavumenti yenna ali munda ekyo kinjagala mukimanye oba omuvumye oba tomuvumye ye bw'anaawulira nga ye omutima gwo tegukusiimye nga oba kuleeta nga bakutwala nga bakola ki nga bakusiba. So tulwane nga bannamawulire. Abadde anoonyezebwa ebbanga lyonna wabula nga yeekukuma ng'abeerako wano n'abeerako eri musajja mukulu ayitibwa Dean Lubowa Sava. Mawulire ge gavaayo ate obaolyawo tegawumya nakalulu ku sayidi ye naye nga simanyi ddala njagala ompe komenti olw'ensonga nti abantu bali mu kugamba nti okaledda kaddadda abantu bali ku social media baserebratinga okwatibwa ak'omwami ayitibwa Dean Lubowa Sava. Kati nja kusaba ekintu kimu gwe wekumye wano ku mukutu Wonder Boy ate tujja kwongera okuba nga tukuwa enteekateeka zino zonna. Musajja mukulu ate mawulire si mabi si malungi
eri bannamawulire ate oba awo gayinza okubeera amalungi ku saidi yemu oba endala. Tuve mu bino ebyogamba nti ddiini oba badde takubuuza oba badde takola ki ebyo tubiveeko tulwanire ddiini afulume aveeyo naye bamunywedde mu mbeera etali nnungi. Ate olaba kati bamunywedde mu mbeera eyo bamuntu nsolo. Tumusabire bayinza n'omukuba bayinza n'omukola ekikyamu bayinza n'omukuba ebiyiso n'avaayo n'aba ngaffe nga bw'olaba bwe tuli. Embeera gye tulimu twagifunira mu nkomyo za gavumenti. So kye tubasaba mwena bannamawulire gye muli abalabi ba MS Media abantu bafe abatwagala online abatwagala mu byonna bye tukola tulwanire wamu tulabe nti ddiini afuluma ava mu mikono gy'abantu abo gy'abatujju kati abatakyalina kisa eri ku muntu yenna. So Tugume kitegeeza nti kati fayiro eno eya UCC yeri mu kutambula naye bagambe waliwo fayiro 6 endala zisimanyi sinazisoma sinazitegeera naye nze kati benjogedde nabo baŋŋamba nti fayiro ziri 6 ezitambula ng'ogyeko ya UCC. So eya UCC kati yetambula yemukwasiza mu kusooka naye nga balina ebintu bingi bye baliko. Manyi abakungu ba gavumenti odiringa nabo nga weegendereza bwe bakuvaamu totegeera bo bayita eno ne bateesa ebyabo gwe n'olowooza tokyali nabo nga bo bakuvaamu dda. Kati ddiini enkolagana gyabadde ne General Sare gyabadde ne General Weiso gyabadde n'abakungu ba gavumenti si bw'osuubira nti bayinza omukwata ne bamutwala bwe batyo naye bamukutte bamutudde nga batwala enkoko. So n'olwekyo mwe bannamawulire abakyekuluntaza ne mugenda ne mubeera ku saidi ya gavumenti buli kaseera nti mutubega mutwala eri essaawa yonna nammwe ekiri ku mbwa kye kiri ku muyizi. Kati kitegeeza bano abaana be bakamerameni baani baproducer tolina n'omu wayogeddeko naye? Sinna gwe nayogeddeko naye kubanga nabo babayiga n'amasimu gaabwe tegaliiko kati baagaggyeko baagala bakwata bonna bamulekwa baani bonna Baskovia awo bonna bali kudukaduka. So kati Nyombi Tembo kiki kyabadde asinga ofa n'eddiini ng'ayagala mwetondere ku bye yamwogerako? Nyombi Tembo ye kyabadde afa yagamba nti eddiini yamwogerako ebintu ebikyamu ate ng'ensonga ezimwogezaako sisize nga ye nga Nyombi Tembo ensonga za UCC ng'ekitongole ekyali kyawa ddiini ne kimuwarabula ne kimukola tyene n'aba nga tabiwuliriza ye n'agenda mu maaso. Kati Nyombi Tembo ne n'agamba nti ye yayagala sinkana eddiini ddiini bwe yeetonda then tugende mu bakungu abalala ba UCC kubanga weebali wali tubagambe tibannange nti musonyiwe byakoze byeyakola yabyogera oluusi ng'alina obusungu biki tubireke tugende mu maaso. Naye mu ddiini engeri gye yalina amaanyi ga General Sare bannalweiso baana abo nga toyinza mugamba ebyo ye takulabawo nga n'obwogezaako mugamba takulabawo alaba ogasiya. N'olwaliro bwe njogedde naye ku makya abadde ng'ayogera n'omuntu kwegamba akantuntu gye ndi oli otya kwegamba kubuuza omukubidde essaawa nga mmeka ku makya ng'omubikira? Essaawa 12 mbadde mukubira nga mubikira tatya kubanga yatubeererawo tata walwalidde n'aleeta n'akasente n'akola ki n'awaayo mbadde mubikira nga nze officially nga nze kakati naye engeri gy'ayogedde nange ng'olabira ddala nga tandiiko kitegeera. Entabo evamu waliwo aya complaining eri ddiini n'ateekayo complaint eri UCC n'esamoninga ddiini n'agaana okugendayo. Yebweri weeziri complaints nyingi ddiini n'agaana bakamuyita emirundi mingi agende mu kooti ya UCC tribunal n'agaana okugenda. Ye n'agamba nti bapulida be bamugamba tagenda. Pulida ye abeera ku mulimu z'amateeka ge nasoma abeera ku mulimu kitegeera. The more you get hardship the more a lawyer earns money. Kitegeera tolina lawyer akugamba nti kino kiveemu yakomewa okufuna. No, I want to appear several times in court. The more times I appear, the more money you pay me. Kituufu. Njagala nnyo waganyale bakukwate bakutwale mu kooti nkusabire bail osasule. Ate byobo kati bw'oba tomanyi nkola y'abalooya n'olowooza nti bakuyamba. No, there is no lawyer who can counsel you not to run into trouble. A trouble is our earning. Okitegeera. Oba ofuna obuzibu nze lawyer mba nfunye. Client wange bw'afuna obuzibu mba nfunye. Alina okumpa sente za instructions, alina okumpa sente z'okumweyimirira, alina okumpa biki byonna okitegeera. Yes. Kakati ffe tetwagala mirembe kye twasoma kukaayana argument. Argument a lawyer wasoma kukaayana
oteko kayana ne muno bw'osinga argument bw'onoosinga okukayana gw'osinga omusango. So bw'oweteeka ku balooyazi ne bakugamba togenda mu nkiiko togenda wano manya nti obawadde ssente kaakati olwaleero kati bakola kati they are working. Kati bali mu kufayiringa kati bali mu kutambula and they cannot work for nothing. Bajja kuleetera bill eso sasule kubanga amateeka agafuga n'amateeka under Advocates Act ekugamba lawyer tokoleranga obwereere. Okolera bwereere omuntu n'akuwaabira bakusiba. Bw'oba okolera obwereere n'okwapulayinga mu law council ne bakuwa ebbaluwa ekkiriza gye bayita eya pro bono. Ati bw'oba togirina tolina kukolera bwereere. N'olwekyo balooyazi bamulimba bambi omusajja wattu kaakati awo ndowooza bati ate tebagenda namugjayo kubanga bagenda kutuuka wali bwemumu ebbeyiru baddemu bo basayininga esente zaabwe ze baagala. Kati bino no bize tukume bino bize nga tuli mu campaign 2026. Bannamawulire babeera nga si mikwano gy'abannabyabufuzi si mikwano gy'abakungu ba gavumenti. Of course neesolba benchmark ey'abantu bannabyabufuzi n'abakungu ba gavumenti okuyoola buli gwe beetaaga. Anti era bwe kiri kubanga ekino ky'okusookerwako nti Dean Lubowa si munnamawulire wa bulijjo abadde connected. So bwebanga basobola okukwata Dean Lubowa gwasigadde oli ludda wa obazitegeera ekisooka kyagala kulaga bannamawulire nti buli munnamawulire yenna asobola okukwatibwa okusingira ddala abali ku mpewo. Ekyokubiri kyagala kulaga teri munnamawulire mukwano gwa ndabyabufuzi oba mukwano gwa genero kola amawulire go okiraba nga bwewagasoma ogatuukirize bulungi naye bweweeteeka ku bantu abo tebali naawe. Kati ebbanga Dean Lubowa lyagenda kumala mu kkooti oba mukomera famire ye anaagenda okuba nga agiriisa General Sale tayinza kuweereza yadde 10. Okiraba kati weegendereze gwe munnamawulire byokola. Kino kyagala kulaga kati tize kwegamba esayini nti muno kulonda okwe tulimu kati kuli agendese bannamawulire bagenda kusibwa bannamawulire bagenda kukwatibwa bannamawulire bagenda kutibwa. So olinga ngamba nti Dean okuwaganyala kwonna abadde alina gyajja amaanyi ng'omuntu. Definitely amaanyi abadde agajja wa General Sale General Narweiso n'abakungu ba gavumenti abalala abadde yeetooloddwa abasirikale abalina emundu abalina ki. Kati ye nga tamanyi nti ate eri bwe bateesa batuula ne bateesa ne bakuwaayo nga totegedde kati Dean Lubowa baamuwaddeyo. So ongambye bamenye bumenya bamugambye aggulewo n'agaana woofiisi okumugyamu bamugamba afulume n'agaana ate nga babadde ne bapoliisi ne baki n'agaana bagimenye bumenya woofiisi ne bamugyamu. Kitegeeza ongambye yasuze mu office kitegeeza nti abadde amanyiiko nti waliwo abamulondoola bamutambulirako. Definitely babadde bamugamba bakulondoola. Nze mbadde manyi byaggwa. Babadde bamulondoola ate mulimu n'abamafiya babadde bamulondoola n'okubeera mukomera kigenda mutaasaako ku bamafiya bano. Kubanga waliwo bamafiya badde baagala omutuusaako obulabe bali bamugerwa baani abo be yayogera nabo baani babadde tebamuli bulungi. Tugume ebigambo bye bisembayo naddala eri bannamawulire kubena embeera eriwo kati kuba si ya mulembe. Njagala kugamba bannamawulire bonna abakola n'abatakola n'abeeyiya n'abo be bakozesa nti munnamawulire sigala ng'oli munnamawulire kola amawulire go n'obwoba togafunyeemu leero enkya oligafunamu oba mutabani we oba omwana we oba omuntu omulala naye agenda kuwangayo akasente ng'ayagala kukozesa naye bw'onoofuna obuzibu agenda kusuula busuuzi awo. So njagala kusaba bannamawulire nti mwebeereremu temugendera ku bannabyabufuzi mwabali ku opposition abaripootinga kati abali mu kampu ya Kyagulanyi baani muripootinge nga mwegendereza mulimu ababalondoola mugenda kufiira famire zammwe bakugamba no story is more than your life.